si kyaliwo Madrat. Madrat yaliwa. Andrew Baha emuwala yavuddeyo n'amulumiza namugamba Musobe yamugabiranga ekyejjo. Kyesatu. Ate lwakoze nga Diamond Platnumz yazze. Yamuwe ekyesatu. Omwana w'emukono. Olina mikwano gyo. Bagula ttaka. Obukopi bwaki. Nze kubeera naye nga bakya 10. Naye akiggono omwana oyo ayisa bubi ekitonde ekikyala. Amanyi mu nsi ffenna tunyiiga era abakazi abo batunyiiza n'owulira ng'oluusi abantu b'enza bagana ku extendinga mukuba kwekubira ddala kubanga ye bo bitone bikola ki binyiiza nganda wange Madrat oyinza oba wanyiize naye oyinza n'okuba gwe mutuufu naye buli kintu kifa nsabika. How do you package? Abantu bangi batunda muwogo n'ensenene neki naye ze nakasero za bbeeyi because of packaging. Oyinza n'okuba ng'oli mutuufu ku muwala naye engeri gye wataddewo ebigambo buli muntu tayinza gaana nti olinawo omuwala aba yakufumba nate tomutayako bigambo bigenda kusuula fan base y'omubakazi bw'ovayo n'ogamba simanyi owunya tutunyonyodde awunya ki bigere nviiri kamwa wansi bagabana omukazi awunya bawunyawo waliwo enviiri wiivu nga yakutabukidde mu nju omwo Madrat gyagamba era takirizibwa vuma wiivu z'abakazi okitegeera naye nga at the end of the day ebintu omuwala bye yayogedde audio notes zaplayinga zikuteeka in a very bad spot not only to you or to your fans naye ne patanawo oyinza okukozinga mistrust between you nani ne Chiko kubanga omuwala yatandise omumentioninga ebintu gwe ne munno bye mukola ebbali ate nga munno mufumbo kati oyinza oleeta tinku olwedde ewa Chiko kitegeeza bye mukola ebbali ne Chiko ate obibuulira sayidi kiiki kati sayidi kiiki anyiize akwabiza atadde ne mu public kati kitegeeza takomye ku ggwe atandise oddamejingira mwani Chiko career n'amaka mukitegedde so sometime olina otegeera kino kinyamba ki kitegeera Jackie Nice eyo yekwekwata vidiyo biki tebijja emaali yagitwala gikola ki kati kweba yali ekuwunyirira ate audio zaki ogende wekubye ne gwazeeko you made the all claim of a girl true so nga ate oba kusirika yandifudde ne firimu yetolaba we firimu wetugalwasa munnamasaka emutuga bwemutugirako yetakola ki tanyiga yeyesinga osikowalinga kanawe omuwala wandimulese n'afiira muki nze nandivuddeyo nekudifendinga nemugaa simanyi gwe simanyi labba genda emukono osiike namungodi okitegeera naye kati nina omuwolereza because I personally I respect women mbawe ekitiibwa in all ki angles ekera ovuma ebivumo by'omu comedy simanyi owunya tebirabika bulungi mu public